Mwami Kyagulanyi ng'ali Koboko gye yasinzidde bw'atyo okubeera mpozi ng'ate akubira oba ng'akungira King Saha abantu okugenda mpozi ate erugogo okubeera nga bamulaba mu bungi. Wano nno yakakasizza nti ono y'omu ku bantu baffe be tutambula nabo be bantu baffe abatuyiriddewo omubiri. Kano nno kabadde ng'akabonero akalaga nti oba oli awo Mwami Kyagulanyi newankubadde taabeere ku kivulu ajja naye wamu ali ne King Saha mu mutima ne mu birowoozo olw'ensonga nti Koboko wabadde wala nnyo. So nga ate okusinza ku programu bw'okuva e Koboko yabadde alina okugenda ate eyumbe nga kijabeera kizibu okubeera mpozi ng'ate ayunga eŋŋendo ezo. Tuli ku Kwemala Radio, tovaawo. Love from Koboko here. So let me ask everybody to put up their hand if you love King Saha. Let us shout to the camera, where the camera face the audience and say, King Saha! King Saha! Chikume! Chikume! Betuli Koboko! Betuli Koboko! King Saha! Chikume! Yeah man, it's always important to remind these fellow artists that when you stand with the people will stand with you.